napambana nguluba kuwa mmeka nalifuna emitwalo 9. Thank you. Meanwhile, Mugabo David. Twayingira omwaka ng'olwo nkozeekozeeyo kebbanga myaka kangule empuliziganya nsobole okuweereza omwana kuba namuleka muto mwentyo ne tugula ku ssimu ennene smartphone nkuwulira okuzaala kujagaana tuli mu nsonga za buzadde tuli mu nsonga za kuzaala tuli mu nsonga za kujaguza eri abaana baffe gwe yakatweyungako amanya yenze Nyondo Rosette nga nkola n'omukutu ogwa Nyondo Media muli mutya mujje baliko abatugoberera akatweyungako amanya ngeyanjudde wonzo kuba ngo badde mupya nenga mbasaba okubanga mugenda maaso okubanga musubscribinga ku mukutu ogwa Nyondo Media natera mu following ku mikutu emirala gyonna gamba nga TikTok, Twitter, Instagram era mutugoberere ne ku Facebook tukozesa amanya gegamu Nyondo Media. Mwana wa mama gwe natulaba tuli mu nsonga za buzadde tuli mu nsonga za kuzaala kujaguza kusanyuka nadde ndi awo nina kapost ke nakuze ku TikTok yaffe eya Nyondo Media waliwo follower fomu yagambye Rosette ndiso surprise kubanga oli Uganda nange ndi Uganda asobola okunoonyako njagala kulabako ne mugamba muganda agenzo ndisi natavo naye ng'ava Dubai jawangalira n'olw'ensonga eyo yensonga endese wane eno yagambye tusikane saawa 5 zennyini zentuuse wano saawa 4 n'eddakiika 3 tukolanga muzungu so newamu kakadde kati ninze ye mukama wange naye nga mwebale kuwerera abaana bawerera abaana mwebale kulabirira abaana bawerera abaana bataata bafaayo eri abaana bamwe bamama bafaayo eri abaana bamwe abatafaayo ku baana bamwe mmwe mumanyire nga jjukira nti emiti emito gye gigumiza ekibira abaana abo beetaaga sapooti yaffe batwetaaga nga abazadde so katumulinde naye nga njagala mpozi mbajjukise n'ekisigo ekya Nyondo Glim gwe wenna ng'oli skin nga yafa skin nga yakufuukuka era tanyo bagamba nti abaana abali mu biyumba eby'abawalabu oba muli luddawa bannange ekizigo kyaffe ekya Nyondo Glim kikola bulungi nnyo olususu nga bwe mundaba nga bwendabika seeyerusa sikola ki emikono nga bw'ogira buli wamu osanga omuntu nga yeesiga ebizigo wona nga waaguba n'osanga obugalo buno bwona nga bufaanana bulala nga buli bwabyo naye skin mugiraba nti okuva wansi ku kagere mpaka eno waggulu nzenna ndabika bulungi nnyo era nga muganda wange skin yange eri appetizing ndoza wembeera nkugamba naye nga tuliiza omwana ono namwe abanyondo estate experts mbeetaagira ddala era nga waliwo omwana gwe tugenda okusaba okululira ekibanja kye oba giyite plot ye kubanga yasasuddeko ku ssente a half of the money era ze zimu ku nsonga ezandeese okubanga ate abantu batubaweerereza ddala so byebyo baganda bange tulinze muganda waffe abeere ng'akola ki ng'ajja tubeere ng'ate tumwaniriza yangambye muwerekereko agenda alabe ku mwana surprise ng'omwana we bw'amaze ku kyeyo eyo ebbanga gyaddi tubuulira sagala byeyogeza byonna naye ng'agamba nze maama nze ndabika ntya kasikini ndabise bulungi naawe tulabise bubi nange nsanyusa okulaba mwana wa maama ngenda kuwana okagundi kange amanya gaffe amanya nze nakyanze Jackie naye nsanyusa nnyo okulaba nakyanze oba weddira nte give me another hug obeera muganda wange nno munnange leka toli muto wange kutandika naleero mpita baaba naye bannange njagala ebitiibwa mu nsi yamu sinzaalabye nange nga nfuna ku baaba ng'ofuna ku baaba alinga ggwe alinga nze alabika obulungi bw'ati nga akozesa akazuuka Nyondo Glim ng'akyala na mukwano naye ng'ogamba otya ddiya wange Dubai egamba ki wakomyewo ddi
Yakomyewo wiiki ewedde. Ekyo wakitadde? Tonnakita. Sinnakita. Temuwanika? Olwatuuka abo Oluganda ng'otulabira n'onterako emboozi. Kaakati nawe nakuyise tusisinkane nga nina ensonga zange. Ye omwana muwala mulenzi? Muwala. Kana kawala. Ensonga zange za mwana. Awo omanyi embeera gye tukuliramu abawala. Mu myaka egyo emito nafuna olubuto nga nkyasoma nalinayo boyfriend. Nafuna olubuto. Kugamba gwe mitu wabikeera ng'olaba tusobola kugumiikiriza kuba lwa mubiri nkulaba ng'omwana omuto. Bw'osobola okuzaala omwana w'emyaka 6? Nsobola ate kati simulina nga wakeera ebintu naye embeera bwetyo bwe yajja nga tetusobola kikyusa. Naye wenfuna obuto bwentyo lwaki njagala nnyo omuntu ng'alina akaboozi kanyumiriza okutuulako wansi. Twafunye bwe tutuula naye obiteepozi tugende ndoza eri essomero wangambye quality ki Quality Education Center. Naye olaba natuuse nodde waneeno ddakiika 3 emabega. Obudde ndi oludde wali eringa nedi wali kuba okulya nenywa okunywa. Njagala nnyo kale okukwata obudde ate nze mu bulamu bwange njagala nnyo nninda omuntu saagala muntu kunninda. Kubanga omuntu wandida mpulira nga mudisappointinze mpulira bubi mpulira nga zenna nsobola n'okukola akabenje mu kkubo nga mbadde nvuga bwebanga omuntu ali mu kunninda. Eyanzizza akaddeko. Kaakati oyo mbadde nkyakunnyonnyola omwana wange oyo bwe nfuna olubuto nga nkyali ku ssomero nalina osooka dropping out nsonga abortion is not good. Okikiriza? Okkiriza. Ebiseera ebyo nalina akayingira asinyattu. Wafunira olubuto sinyattu ng'omwana atandise okubeera n'abasajja. Kati oyo gwe wali naye mwali musoma naye oba ye yali mukulumu? Yali mukulumu. Ali ku ssomero? Mwate musoma naye? Kati yakulimba ki ku myaka egyo? Maama yagamba atya taata? Maama yanyiiga ng'era omanyi omuzadde era anyiiga tasobola sanyuka. Yanyiiga kuba ali single mother. So okuze ne maama nga maama yakwewerera akasente ke buno omulegerako bwereere nsobola okufuna olubuto n'ebyosomero n'embivaamu. Kyajja genda mu maaso. Munnange twagoma ne tukuza olubuto olwo. Maama nga yadde yali munyiivu yambeererawo. Yabeerawo maama. Ye maama abeerawo paka ku ssaawa esembayo. Nasigala ndi mwana we era n'alabirira. Kati olwo ng'afunye bameka? 2. Anti kati omwana n'ow'omuntu omulufu naye akoze eki? Era agenda kufuluma. Maama yazaala abaana bameka? Alina abaana 4. Tuli 4. Kati gwe ogwawa mubasooka muba wakati oba abasembayo? Ndi awo wakati. Oli wakati awo muba wakati awo? Oli namba 2 namba 3? Namba 2. Namba 2. Kati munnange tulabirira olubuto olwo netuuka nga tata lubuto ali ludda wa? Nga wobimanyi ebyabalenzi tasobola kubeerawo ne famire yennyini ebeetidde baatya kubanga mwana wasomero mwana wasomero nga bamanye nti poliisi bagenda bakwata ne badduka. Kati nga tulina okwebeereramu nga ffe abalina olubuto ne tukuza. Mukama n'atukwatira in the process nga toyogerako na muvubuka ono kubanga mwali mu communicating mutya mwali nga mwesanga bwesanze oba mwalina akasimu? Twesanga bwesanzi tetwalina kasimu. Kati wadda mukumusangako n'omugamba kunnange kyekino? Namusangako ko naye bwe namugamba nandaga nti ye ewaabwe tebakola ki? Tebazaala. Kati awo nga gwe omuwala oba tolina kikola ki? Kiddako
era kati omulenzi yakugamba mu bbe waabwe tebazaala. Lwaki balina eyo engombo oba naye muganda wange lwaki mwagala nnyo ogamba nti temuzaala? Kugamba kika kyemwe temuzaala gwe baakuzaala batya? Ensonga eno tumanyi gyeva naye bakikozesa nti bbe waabwe tebazaala. Kati awo gweoba olina ofuuka maama ne taata. Tukulaba ku myaka emito ofuuse maama ofuuse taata. Ku myaka emito omwana wa siniya 2 maama taata. Bwentyo netulabirira Mukama n'atuwa ezzadde lyaffe ery'obuwala. Awo obusungu obwali ku maama ne bukkakkana Mansonga yali alakoze eki alabyewo ate ezzadde. Omwana ate n'amuwa essanyu munnange ebintu bikusobera. Omwana ava mu ssomero n'afuna olubuto maama n'anyiiga naye omwana bw'amala n'afuluma bw'ati ate omwana n'ayagalwa nga lijja. Bwekityo twafuna essanyu maama n'atandika okundaba ng'omwana n'addamu n'akuddiramu n'ansonyiwa. Ate mwaka akaseera omwana waffe akoleredde olwo tuyingidde emyezi nga 8. Ate awo nga nnyina osituka nga maama nsobole okubaako kenteekawo nemendekerera maama wange. Omwana gaweze emyezi 8 kumenyeka n'onoonya y'akalimu. Nenoonya akalimu ensooka nenkolakolako awo naye nga tebikola ki tebijja. Uganda nga bw'ogimanyi kasente koofuna era kaba kakulya kwebaka tokubeerako kuseevinga. Kati ne tutetenkanya era nga nze alina maama nanjiyiza nambalira ku byogenda e Dubai. Ng'omwana wa myezi 8 mutandise okubalabula okuyitamu omwana asigale wa? Asigale ewa maama. Asigale ewa maama. Maama amwolenga muwala we. Nkulaba. Nange ngende nkole ki? Oyiye kasente. Era bw'atyo Mukama yatwanguyiza. Tetwamanya nange gye twayitawo. N'ennyangu ofuna mangu n'entambula ngende nkole ki? Oyiye kasente. Bwe natuuka eyo ebintu tebyambeera byangu n'akamu n'akatono. Era natuuka ng'ekiseera ne nafuwa nempiira nga njagala oba nkwate ekkubo nzire. Kati sookoleke onoonyeza akasente wagendera mu kampani wafuna agent kinoomu yakutwala? Nafuna agent kinoomu n'akutwala. Balina bwe bakutuuza oba wagenda direct mu nyumba ya muwalabo? Natuuka direct mu nyumba ya muwalabo nemutandika okufaafaagana. First experience nyumiza. Enyumba yenkana etya? Mulimu abantu bameka? Ozuuka ssaawa mmeka? Webaka ssaawa mmeka? Bikoleka. Natuuka ku nnyumba ne ŋŋamba nze agenda okukola wano. Olina okulongoosa, olina okwoza ebintu, olina okulabirira abaana, olina okusiimuula, byotereze n'abaana gye baloba bati. Gy'omaze okutereeza abaana gye bala ne bakola ki? N'owunga. N'ogamba kanzire wa mama wange. Tewakaaba? Lwaki sikaaba? Wakaaba nga buli lunaku. Buli lunaku. Nolowooza omwana w'omyezi 8 gwolese wa maama. Naye nga mu maziga ago natuuka ng'ekiseera ne ŋŋamba kaŋŋome kuba kati nnyina kyenkola ki? Kyenkolerera. Nga yadde nakaabanga ennaku gye nayitamu yali mpitirivu anyingi. Naye nasalawo ŋŋome nsobole obbaako kyentuusa ate ewa maama. Nememuwa ate disappoint yakubiri. Yasooka wagaana okusoma n'omukubako omwana alina okunywa, omwana taliko taata, yegwe aliwo nga maama aliko okunywa alina okukola ki? Ogenza okukola biganye akaseera kanoonyeza akamu akeewoze omala oddeyo waka otuule nga maama agenda kutunuulira atya niwakatufaafaagane. Kiki ekyasinga okukuluma mu nnyumba z'abawala kubanga abaana bangi balina experience gye bafuna omwana agamba nze abaana atu banfugiranga amalusuuze bankolanga kino bankwasanga mu kino nayozanga mpaleza. Kiki gwe kyogamba nti kino nakikolanga naye nga kyannumanga naye nga sina kyakukola? Bingi naye ekyasinga ensonga y'abaana. Abaana bangi oba oli kwono oyo toleeza ono ate nga waliwo oli oba wakava wano waliwo ono ate oba okyali ku baana wanda kuba babikola
nakubira nakuba oluusi abazadde baba balaba oba tolina kyakukola omuzadde ne waba alaba tosobola baako kyokola era waba talaba kubeerawo ogenda mukola ki era tewali kyogenda kukola olina guma ng'omukazi n'opambana napambana ngulu bakuwa mmeka nali nfuna emitwalo 9 bambi yali first time yo kati nga bazikuwa batya nga bazikuwa mu bulungi oba zalinga nazo zakwereega mu kusooka yalinga baleeta mu bulungi naye bwe kyatwalamukko ebbanga nebigenda nga bikyuka sasula ntandika okukalubamu sasula ntandika okukalubamu naye kaluba naye nganze yali agenze nga nyina mission nayina okuguma nembeerayo oli awo omwezi guweddeko n'osanyuka n'owereza maama akasente maama tezali n'asanyuka n'agamba waawo n'oguddako wajjukira Uganda kizibu kyakwatayo emitwalo 9 omwezi kizibu amaye n'azirabako n'addamu amaanyi n'ogwokubiri n'addamu amaanyi ne tuyingira nno emyaka kati bwe twayingira omwaka ng'olwo nkozeekozeeyo kebbanga kangule empuliziganya nsobole okuwuliriza omwana kuba namuleka muto mwentyo ne tugula ku ssimu ennene smartphone nkuwulira nenjiweereza eyambe ku maama awo neteekawo connection eri maama n'omwana awo nga bamumpeereza ne mmulabako okuva communicating ku video call natandika omulabako nga bwagenda akula buli bbanga eryayitangawo nga mulaba nemmanya bwali embeera gyalimu kyetaagisa byonna nga tubikwasaganya so wano wetwogerera omwana tanakukubako liiso tunamukubako liiso kati ongambye wajja wiiki ewedde obadde weekweseewa ng'olize gundiye ng'olize bazaalibwa anti kati awo wetubalira surprise ngamba obaddewo wiiki namba kati obadde weekweseewa otalaba mwana eyo mikwano kuba naye ye maama abadde akimanyiiko naye nga tulina okwekweka tusobole okuwa omwana surprise eveeyo bulungi ku graduation ye alabireko ku graduation ye afunyeko ebiraba ku graduation ye naye nga ekyamba kyekisinga ng'olina omutima nga wagumye banange nze nga basobola wakiri mulingizaako banange sisobola kuguma sisobola kuguma wiiki nabasobola naye nange nakikola ku maama wange nange mabanga linamala eyo maama wange nga yali yampita ayita yakabakabadda bwe najja nasooka nembirako Samuel nga neza akaseera akatuufu nange nakikola olinako kyobala oguma ennaku 7 si nnyingi luno tulutuuseeko kati omwana nakutegeera ajja kuntegeera kuba tubadde nga twogera baddenga mulaba ku video call ate akuze asobola okurecognizinga nsuubira bane badiya muli mutya namwe muze kulaba ku baana bammwe mwebale kuweerera kakati kati nyumba ogimalamu bbanga ki obanga wagenda omwana wa myezi 8 saawa zino omwana alina emyaka emeka kati ku ssaawa eno alina emyaka 6 subhanallah wa ta'ala ogiba myezi 8 kitegeeza emyaka 5 ne myezi 2 katugambe emyaka 5 mwana takulaba tomulaba so yenegere kubeera first time amokweraba nga mutegeera gwe wali otegeera oba nawe okumulabako physically nti omwana wange kati buno omuntu yava mu buli obuwere bubebi kati sooka ombulemu katono nyaawo ekiyumba ekyo nakati kyokoleddemu emyaka egyo gyonna 5 wamala n'okyusaamu wakyusa tosobola kubeera wali wokka tosobola n'okyusa kati wokyusa kati woobadde wooli oba fwe nakyusa nafuna munaye walungi era wembadde mpaka kati bw'oba ozzeewe nakunoonya walala nsuubira okudda wali osobola okudda kuba navuddeyo mu kati akasente bakyakuwa kaliba kano bakyusaamu twakyusaamu twalinnyako muliko waggulu tufunako akakadde kamu emitwalo 10 kati
twalinnyako eddaala wetulisiwali ate oba bali era mukama inshallah kamukitondo ogenda okulaba kamuzaavu bubiri okitegeera obulamu nga butambula sofa bwoto bwoli atuze kuba nga tulaba mwana kino kyekirabo ki kyogenda okubanga omuwa ndowooza twatandika okukkirira mpola mpola essomero liri kumpi bamutuyitire tube nga tumulaba tugende nowa kamera oba tunyumyanyumyamu mpola mpola naye baaba okuzaala kujagana na ebizigo byammwe mbiwulira nno munnange ebizigo birungi yombirabako ofuna otya enamba yange okunoonyako ofuna ati nga bawumanyi munnaye tetuva ku tikitoko yatuwamba ojja kubbayo ngenda olaba nkulaba waayi nengenda mubbayo nenfuna enamba yo wamalako ebirowoozo YouTube tongoberera nkugoberera ndabyeko bangi booyambye mukutusi Nyondo ekikulu nze mba nfa ku ki Nyondo simanyi nnyo goberera bintu birararara ngendera nnyo ku nsonga kati bwe nalaba ng'oyambye Patricia nabalaba abangi b'oyambye neŋŋamba ye lwaki nange seesitula nenfuna ku muntu ono amperekereko tusurprise ng'omwana munnange nonnyanguyira alaba omwana wabuukira mu nze watwala mu nze munnange nkwebaza wanyanguyidde anze sina tabo sina tabo munnaye abantu nati boogera naye nti ndi mubi sibangako mubi onsumbuwa nsabulamu naye muntu mulungi newuunyizza nnyo mukwano situtuse batunoonyeza omwe bagala mutunoonyeza bajja mutunoonyeza okuzaala kujagana nanti kazi yani Nabonje Lowira Nabonje Lowira tunoonyeyo ko omwana gasomera wano banamutuwa toba mwasikali Nabonje Lowira bamutuitireko obafuna omwana Nabonje Lowira top class Nabonje Lowira okuzaala kujagana naye akaana Lowira gano masanyu gakuzaala nange nyakuwulira awo ngowange akuze bagenda muyita asikali agenda kumuno naye soka tukubiremu awo tulweri ogabaga kuzaala kujagana maganda gonga gagana okuzaala kujagana bannange omwana oyagala omwana nasoma aze negomba okulaba hama nga tandise okugenda ku ssomero negomba okulaba ebintu bingi nga kabikola esaawa zino buli step kano omulengera omutegere
Ino malawina bangulingeri. Amalowi. Tawo chiyagala. Ese mama do. Ase bashanja. Oli muzadde. Mukera okuzaala. Kati olina onde munene mwono mukulu alinawo omwana naye. Kati asudde kubeerawo alinawo omwana. Nange naye omusobola kuweza wano what is special batokera kuwala wano basobeza baliko yaabwe bali aliwo yansikiriza okutwalayo olaba obwakitimu bwaliko kyonajja kubanga okuzaala bano nakusaako Twajja tuli mbuzi.
ayagala kaaba bazadde mwamaaki omwana ali ebyokwagala kaaba How are you? You okay? Let me see. What is your name? Which class are you? You're in Tokyo. You know her? You know her? Who is she? Your mother. Are you happy to see her? Let me see how happy you are. Ati ulirotia mama Longa omwana akoze omwana niyo mama akoze omwana akoze bakumyeze muka Nala. Halikaba, eh? Mommy, don't you cry. Mommy's here, baby. Why do you cry? Huh? Mommy's here already. Huh? Why are you crying? Why are you crying? I thought you were happy. You're not happy to see mommy? You're not happy. She's not happy to see. You're not happy to see mommy? Okay, I think we may go inside. We can go inside. Is this for her? I will give her now. Darling, we've seen her. Thank you, she's here. Okay, now we can go inside. Okay, no problem. Yeah, she'll be there. She'll be there. Young people just mwana now katono. Female just katono. Somero. Quality center. Nursery and primary. So another nursery. Another primary. Reduce and buy down. MOS, PPS, stroke 2, 3. Number 6 is Ziao. Smetelina bad remarks. Yeah, you'll get a cup. You'll hear my next month. You'll have another active. When I get in the Zoom, you use to be the But with the time, you will do it. That's all we don't hear. How am I going to do this? Rotate, turn around. We're gonna
Load. Spot now. Stand. Rotate. 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 Turn around. Turn around. Jump. Touch me. Touch your mother. Slap me. Slap my mother. Good. You can't slap your mother. You can only slap me. You can't slap your mother. Nabonji. Okay, run. And I see running. Run. Run. Yes, run. Run. Baby, run. She does it. When if she doesn't get something, you're not supposed to force her. Okay, stop. Up. Down. Up. Down. Down. Rotate. Turn. Jump. Let's go. How are you? Where do you study from? You're in Q1. Which school? So that's where you're studying from? I thought you Don't tell me don't study. Don't tell me don't go to school. You go to school? Which school is that? Okay, thank you. So you just remember and which class are you? Come here. Come here. What is your name? Where is your school? What are you doing here? Thank you for being here. Thank you for being here. Corona will be active. So Quality Education Center is the best. Okay? Your best. Academic wise. Ngende tamazi kubanga tubadde kuwa kuza kwanza kubana gye basomera ne kusomesa abaana ba quality Education is a difference. We see the quality among them. And not only the quality in the physical appearance, but academic wise, health wise, welfare wise, everywhere. Yes.
May we talk to her, please? How are you? It's called Jacket. It's called It's cool. So this is the mama for the Eddie guy. Thank you. Where's the Eddie boy? Where's the true Eddie girl? Because you see Eddie girl is small. Where's that? Go and call her. Kuba n'abaneno nga baba kulira essomero waliwo abasomesa waliwo abazadde twegereko n'abazadde twegereko n'abasomesa twegereko ne basikaati
Thank you. Are we ready? Was it ready? Okay, let's proceed. Proceed. Tawali alisa kusoka. DJ twala tugende. Twala mutugende. Twala tugende. Twala mukao. Okay. Two. When we talk about of quality education center, this is what we mean. We really produce quality as our name stands. Thank you. Feel at home. Tose mufumbiro eky'emisana kinatera okujja. Abasinga ensonga z'olubuto zituyisa bubi nnyo. Muntu nga nze ondabira wano olubuto tumaintaininga. May I give you my microphone, please? No problem. Thank you so much. Tonzibe. Obaye bantezeeko bomu. Omulaba nga mbwatuka temufaayo. Nja kuba ngenze ku meeting omutonzi wange yakola ki? Yasalawo. Omutonzi wange yasalawo. Guma. Abaana bange bonna mbakulekedde. Nja balabirira. Nayo 7 n'ekitundu. N'ab'embuto 4. Mwebale. Teacher John, are we ready? We are not yet? Okay. Are we there? Ready? Yes, thank you, teachers. Organized teachers produce organized work. Thank you very much for being organized. Thank you for being smart. And thank you for the good training. You are most welcome, Teacher John. This is the class. Good morning, class. Good morning, Teacher John. How are you? We are fine, thank you, Teacher John. How do you do? How do you do, Teacher John? Let us sing this song. Teacher John is a teacher. Kalume, 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 kalume. Our teacher. That's Teacher John. Kalume, another one. We are here. Kalume, another one. Bano bambazi baba kwambala. Kalume, 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 Kimanya maganda galwawo. Niwe nga tumaje gasembayo. Kalume, another one. Kalume, teacher Haria. Kalume, another one. Kalume, teacher Haria. Ngoma nganda. Sit down. Thank you, Teacher Joe. Another son. I love medicine. I love myself. I love my teacher. Oh, what about school? Quality is the best. What is the name of your school? My school is Quality Education Center. Where do you live? I live at Kinyanama. In which class are you in? I am in the class. What is the name of your class teacher? My class teacher is Teacher Deborah. Children are so good. Teacher was so nice. I love teacher. 7 days make a week. 7 days make a week. Mention them. Sunday, Monday, Tuesday. Mulete ebirabo tugende mu maaso tuveewo tugende tunatera okumaliriza n'abakanda byange byakasavu kanyama aziremedde nagambye ddala ozisunda wansi ngudayo waka omwana azironde kubanga zandisize n'oziremera kale let's move. Good. You're now, whatever we are seeing here, we're supposed to just enjoy, but we get a lesson from them.
Ngoja mwaka zvera kakepo atile. Zizo ngena muzobutungu. Wewe, thank you. Thank you MC na yanziza nnyo. Ngasinaba kwogera bade njagala bana basomesa banange beyanjuleko katono. Amanya gaabwe ne class ze basomesa. Tuyanziza. Okay. Good afternoon, parents. I welcome the guest of honor, his head teacher, and those are my fellow teachers. And my name is Govarina Justus, who came from Tungam in 2023, but up to now I'm still here. I thank God for having stayed me here. May you clap him. Thank you very much. Kopista Nashimba, English, P5, P6, P7. My name is Flomitiana. My name is Chamaria Natam. I teach middle class. I came from Masaka. Luasima Maria. I teach baby class from Nobilizi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nzaba kutati hadi jana bilanda. Somesa baby class kwa kikofi. By the name is Saita Deora, class teacher top class. From Soroti. And by the name Abayo Ifli, class teacher P1 from Soroti. And by names of Asimire Amira, working as a school bursar of Kote Education Center from Tungamo district. Ben Olupot is my name. I'm the Director of Studies from Amuria District.
Nzina Mayanja Janet, Somesa P1, P3, and P4. Thank you, parents. I'm Cesar Oluma. I teach mathematics P5, P6, P7 from Lira City. Thank you. My name is Akon Moses, class teacher of primary 3, teaching maths from P2 up to P4. Thank you for coming. From Bukedia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Zakaria Musa, Musa Islam Kura, Bidi Yuna, Islam. Udu Mujiko. My name is Sarah Kit William, class teacher P4, teaching literacy 1, P3, science P4. From Kumbi district. Tubakwireko mu ngalo ez'amaanyi. Nga sinaba kubata kugenda, waliwo akatono nnyo ke njagala okuboogerako, badde njagala mbanjulire abasomesa abasinze okulwa wano, abaluddewo ebbanga ddene nga nanyo oboolyawo nabasaagawo. Asooka ye Teacher Deborah. Teacher Deborah jamwono bakulabe. Waliwo Teacher Hadija. Waliwo ne Teacher Fiona. Bano abasomesa betuludde nabo ebbanga ddene nnyo. Weewaawo n'abalala nabo baluddewo emyaka 4-5 naye bano bo babaddewo ebbanga ddene nnyo. N'olwekyo ndowooza ne bwe muddayo ne mukwasaganya abaana mwebale nnyo, mwebale kujja.
Twara bana basume Mumurembezi gwabadasuma Twara bana basume Bakubuke mu byonna byetwalemwa Twara bana bayige bateseze gwagalikule Baritindikenye babu bari bayita tabazira Kubawana ntiwazara banendenyo Nebatuvukire mvubu Kubabibita nobakuze cheto Byonna biri bayita mugalo Thank you.
Abaana ne batutatayiringa bulungi nnyo nange n'empitibwako awo mbitiibwa n'okubuuza ku bantu awo naye nga Mpotogonyendo Media tetusinzira okuba nga tubaweereza nga tukozesa YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, yonna nga tulina okubinyonnyola eyitibwa Quality Education Center. Balamusiza mwenna abazadde, abasomesa, mwenna abazze, simanyi lwaki mwenna abazze okujja kuweerera era musaatumidde mwana naweekeddeko omukwano gwange oba folowa waffe yanze n'agamba bannange kakati neekiriwo tugende embere mugende musome okubanga mulaba Nyondo Media mugifolowinga ku buli social platforms zaffe zonna abeegamula b'ebintu ebingi tuli Uganda essomero eddungi mulete abaana basome zadde mukola omulimu gwammwe mbireka mwoyo abaana ensonga nomunange bwenaagala kukyajako omwana wo okusomukyalirako bwenaagala okuba nga ate tusurprisinga mwana wo oba maama oba omuntu yenna yenna we can do that very well tubagala nnyo atakubeera abansaba akasente yeyo maama waffe mugulu mama Dubai Nyondo Media Nyondo Resort Nyondo Estate Experts Nyondo Green omukono gw'ebito bwegugenda mu maaso munyumirwe Omwana mulekewe ajasala keki omwana mulekewe. This is Nagawa Ayera receiving the certificate. Omwana abirwa wakati. Let's have in the middle the certificate first, then the gifts will come follow. Shirabo Darren, good? Are you there? Shirabo the parent. Shirabo. Shirabo the parent. Meanwhile, Nabunje Lowila Dinia.
Labunche, Roila. Nyondo Media representing. Thank you very much. Thank you very much, Nyondo Media. Thank you. Meanwhile, Mugabo David. The parent of Mugabo, as a kind of grace you are organizing, the parents of Mugabo, are they coming? Yes, they are coming. Mugabo. Extend in the front. The person in office bring other gifts for these parents. I want to give them out. Give them the knife. Extend. We are cutting the cake. DJ, where we are? We are cutting the cake. DJ. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2.